si really ka press conference timu yange yabadde amasimu gasusse nga munoonya mwina bimunoonya so nengamba before the press conference because this is not my main press conference. I'm shooting a video here if you noticed. Era kyensonga lwaki nduddewo okwo mbadde nshootinga video nyina photoshoot nkola ebintu bingi omulundi gumu show yange etuuse so nyina ebintu bingi byesinamaliriza so mbadde nkola ekyo. But then I figured because questions nyingi nyezigenda everyone is calling my team nengamba manyi maybe mujje and we talk a little bit so that our fans are not so confused. Tetugenda kulwawo ndoza tutukire ku bantu abanayigana kibasinga okwebuuza ekigenda mu industry essaawa zino tulaba wakoze Yellow Festival waliwo concert endala ebaddewo eya King Michael naye yagikola September nga 15 aze banga ng'agiranga out of the blue n'otukubako surprise agirangidde ebbanga ki yagamba agirangidde ebbanga ddene. Okay. The issue ya Mikael nagenda ku wajagamba jalanga twakubayo amasimu nze mbadde mu business for so long sobola kubeeramu obuvuyo tebulina kye bunyongerako nkoze shows nyingi nnyo ng'oggyeko maiden shows nkoze shows nyingi nnyo era tewali yali ampuliddeku mu kavuyo ngako so siyinza kukwata nange ate erinnya lyange neniteeka mu buvuyo nga obwo so nange nali na finalizing adda ku 15th neka the thing about me buli omu abeera ne timing y'okulanga nze ng'ate saalaba na Michael's 15th nga sigiraba nkoma tuwonya so ne bakiŋŋamba nga sinnata nali ngenda kutanga batubadde meetings eziwerako for the show Yellow Festival kane tugamba officially katukole ki Victoria University ekisookera ddala yeyasookera ddala okubuukinga olunaku lwawe baali bagenda dukolerako graduation and it flows every year babeera ne graduation abakimanyi mukimanyi so ne bampita ndi ambassador ndi ambassador waabwe and when I went netuteesa ntwogera ku the graduation we had beautiful ideas but then nange nga nyina Yellow Festival ate nga nange nali plan nga giteekawa Kololo Airstrip kane ekyo bagambamu ne bagamba how about tukolere ddala ki ennaku 3 ezabina ebintu kubanga bo babeera n'ennaku 3 olisookera ddala bakola master class era egenda kubeerawo ku Lwokuna before we tugenda ku show wagenda kubeerawo ku Lwokuna omwami bamuyita Vusi ajja mu Uganda inspirational speaker ayogera ku business n'engeri gye tulina okwekwatamu ng'abantu abali mu business so Victoria University on Thursday egenda kukola eyo ne tugamba tutukole mu Thursday master class Friday tukole Yellow Festival kumakya tusookere Yellow Festival tugenda kugulawo nga bukyali saawa nga 4 ez'okumakya eno nga graduation egenda mu maaso nga teneeno Yellow Festival endonga etambula ab'emicomo ab'emizannyo Yellow Festival tebeerangawooko njagala creatinga kintu kipya naye eyo njagendayo so we twakkiriziganya nayagala idea we settled with it netugamba tukole master class Victoria University master class tumale ogimala tukole graduation ku makya ku Lwokutaano n'olunaku lwonna then nga wetuyingira mu Yellow Festival so naye ne basooka babeera nga balina okucommunicatinga nabo ku bantu baabwe kubanga babeera n'abantu bangi those who come out of the country those kati ng'ate nange bwenkyesotinga mbaddeko ne byembadde mmaliriza emyezi egiwedde bwe twamala ofuna obudde ntukiriziganya ku date way before naye nga tetunnagita nga twagala kwetereeza kati nze ntaddeeti nga tutuuse okutandika okukola tumaze okukola grand work ate mpulira nti ne King Michael naki I didn't mind because the siri mu kavuyo nangamba manager wange Dirisa okimanyiko kubanga yabeera ku ground nangamba mbadde mulaba nga alanga naye ate nakubye essimu nga ki teyabookinga kifo okumakinga sure kyendi mu kukola consciously nze nganze omutima gwange kituufu because
nze I believe right is right, wrong is wrong. Nengenda ku cricket oval. Nakuba isimu nejogera n'omwami manager waawo ne mugamba nze Sheebah Karungi waliwo ekiri mu kubuzaabuza business yaffe nenjagala kujjawo ncha kumachangole ki clarifying because manager wange ngamba sim booking ne ba Victoria University bagendayo okubuuza abagamba sim booking. I went to the venue the next day in the morning kyechintu kyebimu kubinasooka okukola nava meetings zange nawo nempitawo nenjogera nabo personally ne banzigirayo olupapula gye bayita MOU Memorandum of Understanding gye mukkiriziganyizaako nti bakukkiriza okukola mu kifo naye nga bamugamba nti ekifo tekiriiwo ate si kati mu February kumpi last year almost yagenda n'akeberawo mutima ye yali mu kino ekintu era ne bakubira ne mutima n'abagamba n'atugamba nyaliwo ku ssimu n'agamba omwami nti nze nakitegeera era nannyonnyola dda n'omuyimbi nesimanyi lwaki omuyimbi akyalanga ki kati nganze wa business ffe ebyaffe biwedde tubitaddemu ssente already byaddala ekifo twakibukinga ddala Victoria University yise abagenyi baabwe nange ntandise okunoonya abasponsors bange sheegenda kola ki kubeerawo kati ate omukulu oyo naye n'alabawo opportunity okukola ki ndowooza okulemeraawo simanyi kyekitegeeza ekyo because ye amazima agamanyi ekyo kindeetera ku kibuuzo kigamba nti bw'oyogera ku bookings n'omukyala Cinderella Ssanyu King herself yavuddeyo naye n'ateeka concert mu kifo kyekimu Korea Street naye muwatadde yanga naye excuse gyawo agamba nti nammwe ekifo temwakibuukinga temwasasula ne mugulawo olutalo olwavuddeko iPhone ne Nokia tandikire ku kifo nga bwe nabagambye nze mbadde ne shows eziwerako sibeeramu oyo saga nze ni mukazi wa business nnyo siyinza genda nenanga kifo nga sinakola ki but omukyalo era naye ayinza okubayamba n'abawa clarification etya abawe receipt ye kweyakola ki kweyabuukingira ekifo engeri gyagamba nti yabuukinga ki then waana abalaga receipt ye n'amanya nti nange banfeze naye nga tukyali mu bigambo sigenda nnyo kiwa ekyo budde kubanga abasinga bagamba nti nga Victoria University yakwatagana naawe era that same company yakwatagana Cinderella balabe nga bateekawo battle between you and her. ate muyiseewo n'ekintu anti kati obuzibu kati eyo question si yange nze nkugambye side yange naye amushuwa ne Victoria University mujja kugendayo nabo babawe side yaabwe nze yange yeeyo just in your discussion now ugambye nti una date ya graduation then near your festival ugeza kugamba nti graduation egenda beerayo nga 14 then 15 your festival. No, this is what I said. 14th wagenda beerawo master class omwami Vusi ayogera international business speaker agenda kujja abeere nga bakola master classes naye nga zi presenting idwa Victoria University and nange kenyini ali wano ndi ambassador wa Victoria University so twatula ne tuteesa tukikoze tutya ngate nange nainako yolo festival for kurokuna lwa master class kurokutana emisana graduation ne yolo festival activities then ekiro muziki gukole ki gusimbuke. Yes sir. Butunja kulema tukafumaiko mu kamera atugamba mwamuyita Victoria University bani tubere clarify ali yagamba ku Victoria University ngamba mwamuyita ne mugamba mwagala mumusaba date ya jyo nenga tekyamubirako okulubuza mbu onyo omutima omubi oyagala akibwa kibemu nenga temusasula kopasetinze kati ekyo nakyo nja kibalekera mu kinoonya wa Victoria University kubanga nze ekyo sikimanyi so nze according to me zisibira nko mu business na Michael ndi mu business ne Victoria University because I'm an ambassador twasazeewo tugate ekintu kyaffe tukikolemu ekinene kati nze ekyo kyemmanyi naye bwe baba bamukubidde kubanga Victoria University is also another big entity so yinza okuba nga yasalawo negamba manyi ki bantu bo bali official kati clarifying ekintu kino ne bamukubira ate nabo okumanya okumwebuuzaako nti kituufu oyina olunaku luno ye yennyini n'abagamba nti gyeruli ate ne baddayo okukebera nti nga teri ki lunaku mwali mwagala Victoria University goyinza okompasatingira ekitaliyo please it's business so okwo kuyiiyayiiya kuliwo naye
fe abantu be bali mugezaako okuyiiya bamanyi business. Anti nze engeri gye nabagamba nti nze nasooka okulanga ku kololo setaaga kulaga receipt. Nze nasooka okulangako kati eyazzeeko n'agamba nti ye yabookinze nze sinnaba. Nze sinnagambako nti waliwo atannabookinga naye ye agamba nti waliwo atanakola ki wagirayo ye ekiraga nti ye yakoze ki kubanga nze nasooka okulangako. Ekyo kya bulijjo maani. Nze siriwo wano eno kugezaako kuyigiriza abantu ngeri yakweyisa. Ekyo kya buntu bulamu kya bulijjo nti obeereyo nga tolina muntu ky'omumanyiiko ne weefuula amumanyi mulina n'eŋŋombo nze akakazi sikamanyi naye sikaagala. So kya bulijjo ekyo naawe wennyini ekyakimbuziza waliwo omuntu atakwagala ng'ate tolina kyewamukola ate naawe olina bw'otayagala atalina kyeyakukola. Ebiseera ebimu omwana byanfuna buli omu bimuwuliza nga bw'ayagala. So it is what it is. Obadde oyagala njogere ki mpa kyoyagala kye mba mbagamba anti nze ne mbagamba nze ndi ku kololo nga 15 ekya bato nze sikimanyi. Kati yajje kololo si munene taata kololo mutono anti ekirungi ffenna tulina abawagizi si we kiri. Abasindi bajja kujja bagende wasindi waaba agamba waali naye nze mmanyi nti wendi nga 15. Anti most of the people si yenze era singa mubabadde mwagala babannyonnyole ku nze be mwandiyise ne mwampise mbanyonnyole ku nze. Feminist. Vice President. Yes, sir. Federation Mori babukulira. One of the kanjuge mu Uganda. Ebimu ku mitaya gye muliko, emilaba gye muliko. Yakwera nga mu streamlininga entertainment. Yeah. Lwaki ovuddeyo n'olekera abantu abalala? As a good leader, giving a good example. Kati okubeera leader nze nyina kwefiiriza business yange gye nakera n'enva ewaffe n'enkola. That is what will make me a good leader. Ekyo ekikufuula good leader gw'okwefiiriza. And no, I'm not here to give examples that do not make money sense or maturity sense or business sense. Kati ate nze nkedde nkunnyonnyodde tulina already business tugitaddemu ssente tutadde neki ne date. Waliwo atadde date naye nga tasasulangako kifo. Then waliwo akigizeemu later ti ate nze sinnasasula. Mukwano kati ate nze oyagala nfuuke ki? Wembeera nasazeewo okubeera vice president gwe bagambye nafuuse domati yakwesiimulirwako. No, tukyali mu business yadde ndi vice president. Tukyali mu business yeemu naye nze nga vice president nyina ebintu ebinkwatako nange bengenda olwanirira. Naye ate sigenda kulinnyirirwa si ensonga lwaki bampa obwa vice president. Is this indirectly a battle between women and the federation? Nze siri indirect, siri sinza kuba mu indirect battle. Lwaki mba mu indirect battle ku myaka gye tulina? So are you in direct battle? Bw'eba eriwo bw'aba mmwe muwulira mwagala battle ng'oyo omukyala awulira ajagala naye nze wendi wali kololo nga 10 mmeka ye waba ayagala battle ajje yeereete nze nalanga ekifo bw'aba ayagala muwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage gye ngenda omuwa yaakabi ajje ngimuzeeko stage yaakabi. Ekyo gw'okyogedde naye nga nze stage gye ngenda omuwa bw'aba ayagala kujja ku kololo 15 kwa kololo 15 nze ndiwo so wagamba gyali that means ayagala muwe ku stage yange stage gye ngenda okumuwa agenda she will thank me later waba ekyo kyayagala. Is it iPhone charging Nokia? Ngani acharging kyali wange ekintu kiri kimu 10 mmeka zisaaki siri muntu mwogezi nnyo saagala tuule wano twogere nnyo naye ye mumulina mwogezi mumunoonya abannyonnyola ebyo byonna naye nze 10 mmeka iPhone na Nokia. iPhone ne Nokia nze ndi iPhone simanyi naye nze ndi iPhone not a Nokia. iPhone 14 Pro.
Wanji. Nga tuvuddeko awo katono. Still tugendeko mu. Gwanoonyamu attention okufuna talent ye okututumuka. Kwegamba so tulina okuwa respect where it's due. So sindi esazi nakunoonyako attention. Of course nze ndiko buli abaayo akajja abanoonya kunza attention. Nze mbeerangako abantu bakifunamu. Ekyo kituufu naye munnange ne gwozaala kubira engoma n'ozina kati eno ssaawa 15 ajja alabe bw'aba ayagala kunneesimbamu ajja alabe nti ne gwozaala akubira engoma n'ovuga nze kyenyinza okukola simanyi nze kuzalawa ate eryezalawo ye yalimanyi kati nze sigenda yingizamu bakyala balala sigenda yingizamu bayimbi balala akamanyiilo sikalina naye yengeri gye yamanyira okumanyira buli omu ebyo abibannyonnyole. Oyogedde ku stage ey'amaanyi erina amateeka omuntu okugijjako byalina okubanga alina oba kati gwombuuziza ekibuzo budda kyenjagala kati ngenda kukola Yolo Festival simanyi oba mwawulirako ekintu kye bayita kochera mu America abantu bakeera ku makya bambala bulungi nnyo engoye zaabwe ize nga bondaba oba oyagala kwambala kitete kya red carpet gwomanyi oba oyagala kubeera ize mu t-shirt yo gwomanyi n'okeera ku makya n'ojja n'emikwano gyo oba muli bayimbi oba muli ba doctors oba muli ne mwenjoyinga okuva ku makya waliwo emipiira waliwo games nnyingi nnyo waliwo beach waliwo ebintu bingi nnyo nga wonagamba nti festival ate Yolo Festival tegenda kukoma guno mwaka egenda kubeerawo buli mwaka so kyova olaba nagirese mu ngeri yakugiteeka wantu wanene tujenjoyinge ffenna y'abawagizi y'abayimbi bye lunaku lumu lwenjagala ffenna tube nga tunyumirwa nammwe mwennyini aba media nga mujja ne mukuba mwana ku ngoye zammwe ne munyumirwa emisana yonna ate ekiro ne mukwata ki ne mukola emirimu naye nga waliyo olunaku lumu lwe tugamba nti ffenna tumiitinga ne tubonga omanyize kye nategedde nti tunaabeerangayo n'ebintu nga Yolo Festival ebitugatta nga ffenna tukola nga tekiri ku muyimbi nti eno era eno si Sheebah concert no Yolo Festival nga bonaagamba kambagambeyo ekyamangu mangu wano kyemmanyi nti nyegenyege nze kati nange nayeyizaayo Yolo Festival yange egenda okubeera nyegenyege yange buli mwaka egenda okubeera kochera yange nti tu celebrate nga abayimbi ba Uganda tetugirina eyo show ngokuva misana tu celebrating music w'abayimbi be Uganda paka kiro tu celebrating art tu celebrating creativity nga abana ba drawing abana bazinyi bazinya abana abayimbi bayimba abana entertainment journalists abagala okuyiga journalism nga namwe muli abakimanyi nga mu master classinga so ebintu ebituyamba okugenda mu maaso naye at the same time nga twemanya ate ne tubako kitweyongerako value for value basically so gogambye okujja ku stage yetegereza agende nga yetegereza ngenda kuba nnanga theme engeri gyangoberera obulungi abeere ngenda kuba nnanga themes ajja kuba azimanyi owange oyo omukyalo omulaba nze mbadde faani okuva nga ndi mwana muto owa sente si kyekitegeeza kitegeeza yatandika ekintu kino nga sinakola ki so ngenda muwa flowers ze nsobola okuzimuweera awo ekkololo bintu byonna byatukoledde ffenna bajjeeyo ffenna bayambye kwampuli ayambye bangi naye nekirala awulira atya okuba ng'alwana ne beyayamba kyonakyo sikitegeera ate experience is the best teacher ate lwaki mba nkukuba emyaka 10 non-stop experience erazeewo era byenkozeemu bingi naye byamanye byatanakola mu kuyimba ajja kibanyonnyola ajja kibanyonnyola ate nammwe mubimanyi That brings me to a point. What we batukira nga buli muntu yenna kwetiki avaayo ajja na pointing out okubeera ati tosobola live. How do you perceive that? Ate bulijjo shows zenkola mwe muziyimba. Bw'okola semi live. Ekyo mwe mukimanyi ne juzi nakola mwe mwasalawo kutegeera ekyo kati Uganda mwe mwasalawo nti ekyo kwe mutambulira ate era mmanyi lwaki munoonya kye munkubako temukikola ki mwayogera live nayo nenjikwata nenjikuba ku Serena wona kumeka naye kubanga yali nnungi nnyo ombuuza owulire taata oba ombuuza nakuba live nakumeka biri ku Serena
naye okumanya yali too much for you to even believe mwe mwegamba nti semi-life. Kati nentegeera ekintu kimu nentegeera ekintu kimu ku mmwe ekyo kye mwagala okunywererako kubanga temulina kirala kyakola ki kyakunywererako. Omanyi okusikasika obusubi naye nga tekyalina kyokola ki kyosika. Kati ekyo nakyo nakibalekera kiringa aby'emyaka nti olina myaka 33 bannange nakyo nakitegeera kiba kikujjukiza olina ebintu bingi nnyo by'otannakola ku gijo nakyo nakibalekera. So kyesaagala kuyingiramu nnyo is mind change. Kijja kuntwalira ebbanga ddene kubanga ffenna gye twetaaga mu Uganda. We need a mindset change. Ffenna endowooza yaffe eva mubeera mu kwekuba ne mulimu okutuwa flowers for abantu actually abakubye kino ekintu nga tetulina help, tetuvudde mu church, tetulina nga yemugamba mbu born talent taliyo. Mumulowooza born talent bameka abagirina? Why do you think there is a statement that says hard work beats talent where talent doesn't work hard? So n'ekirala bameka abazaalibwa ne talent. Kale katugendere kwaga amazima ge mwogerako. Kyona asobola okuyimba ontasobola kuyimba. Mulowooza lwaki nze kantambule ku kyemwogera nze atasobola kuyimba mbadde consistent emyaka gino gyonna. Ate nsobole kwagala gwe lwaki teweegwako okitegeera kyali wange nawe weegweko weeyagala kyendi mu kugamba toyinza kunjagala kusinga we neeyagala. So toyinza kubanga nze nave waffe ku myaka 14 gwe n'ongamba mbu nsobole kwagala ongwako kati nga mbeera munyonyo. Waki tewangwako nga ndi ku street zeekaze bwayise. So tubeere steady nnyo tuleme kujjawo credit y'abantu mbwe eswere kwagala ikoze etya naawe weeyagale. So this is the thing, Ugandans need a mindset change. Mulina okutandika okuwa credit where it's due. Awo abaana bamwe bagenda okufuna role models abatuufu. Tuve mu kwekuba mbona ayimba atayimba gwe nnyimba zange zenyimbye 98 plus hit songs goziyimbye. Abawagizi bange bazenjoyinze batya muli mu ddoboozi lyo. Kwegamba mulekerawo okusikasika ebisubi. Success is what you, life is what you make it. Buli omu alina born talent ye ate eri different nnyo. Tuyinza okuba nga ffenna tuyimba naye nga nze nnyina twist yange endala y'ensonga gwe mu kuyimbako kwonna ozikuba naate tolina hiita 2 naye mu butayimba kwange bwonna nzikuba nyina hiisa esukka mu 6. So tuveewaawo tukyuse mindset. Muganda wange ate nawe wennyini okyezzeemu oyo math yeetaaga okubuuza oyagala nkukole ki? Omukazi ayagala ajje ku stage endera ki gy'alina okugoberera ye jasajja abagambe mbw ayagala kujja. Nze waŋŋambira nti nnyabo Sheebah njagala performinga ku Euro Festival. Nze ndi feminist nga mwana bagambye nze ndiwo kuwagira bakazi maani nga muzza ku stage kubanga alabika anoonya kudda ku stage. Simanyi kubanga nze sirina bujja so simanyi lwaki abantu babulina siyinza namulowooleza naye nga nakyo kisoboka buli kimu kisoboka. So the thing is obujja nabo tebwetaagisa kubanga nze kyendowooza omukyalo oyo ekizibu kyalina kiri kimu era kyenjagala agende yeeyambe ye yennyini. Waliwo akatabo bakayita talent overrated. Agende akasome okitegeera kajja muyamba nnyo nnyo ategeere lwaki mu talent eyo tali mu kufuna mukyalina kola ki kufuna. Anti kati mwenna abajjudde wano muli basajja ekyo si kikulu. Naye nammwe muli basajja kyemuli mu kwogerako bannanga ate n'ekirala ekintu ky'abasajja temukireetanga nti eyo nayo achievement omuntu gy'akola. Buli mukazi ku nsi alina omusajja. Buli mukazi ku nsi ne wabeera ku street olaba rapinga balalu ku street n'omusanga ng'omulalu yazadde. Sekyokuba n'omusajja ewakaba naye temukifuula nti achievement. Buli mukazi asobola okuba naki. Nze kati ate ndi mukyala asobola okukola buli kimu bbaawo byatasobola kutuusaako. Sekyo bakiyita ki? Ate nze nnoonya mbaga kisinzira gw'onoonya ki mu nsi. Onoonya mbaga nze nnoonya bulamu bulala. Ngambye buli mukyala alina omusajja. Buli mwami alina omukazi. Kyendi mu bagamba ekyomusajja okuba n'omusajja si kikulu. Temukifuula nga achievement nti bannanga omuntu yazimba emunyonyo tumukubira obugalo. No. Anti siyinza kugireeta naye era naye
tajiddamu sijasulamu ate buli omu ayagala okusula awalungi byonna tubyeyogezayogeza byonna tubyeyogezayogeza naye okusula obulungi kintu kikulu. ekibuuzo kyobuusiza amaaso ekyamwami Masembe ate nga kyekibuuzo ekikulu ekituleese wano ekyaki King Michael yajja mu kamera ng'ayogera alina show tatulaga ipapula gwe naawe Masembe wakugambye otulage ku lisiiti eziraga nti wabuukinga olina engeri kankubuuza ekintu kimu taata nakugambye nti nze natambula ne ŋŋenda ku lugogo ng'omuntu yenna owa bizinesi nenkola due diligence nengenda nenkebera nti lugogo eno eri booked nti nedda ekyo nemmanya ne bakubira n'omwami essimu eyaleeta omuyimbi bamuyita Mutima ne bamubuuza nti lwaki tewagamba muyimbi wo nti ekifo twagamba tekiriiwo ye yennyini n'atugamba nti bagenda bimaliriza awo wenvaawo nze nga business woman ekyo kiwedde ekyo nkiclarifyinze sirina kutandika lutalo ku social media si ye kooti so ekyo kikoze eki kiwedde ngenda ku kirala nengenda nentereza show yange ne tweyongerayo kati Sindi naye engeri ye jazze n'agamba nti ate nze gye ŋŋamba gye nabookinga kuba nze nasooka okulanga yalina okujja nga nze bwe nagenda ekkololo na clarifying when agenda what's that place cricket oval ne clarifying naye alina okujja gye muli a clarifying kubanga nze mbawadde clarification yange ku Michael kati naye alina obba clarification ye kunze ontegedde bulungi kyali wange nkategedde naye era tekamala kyali wange ekibuuzo kyange batolinga maama w'abaana mu bateno kuba ye muzadde w'abaana ate kati bikwataganira wa buli ayimba azaala buli ayimba tazaala ebyo bikwataganira waga oli munnamawulire buli akola omunnamawulire muzadde bane tubuuze ebintu ebinyuma ninaze ekibuuzo kyange kyenjagala okubuuza ku federation oli vice president yes mwavayoko ne mugamba nti mu meeting eyo temwagala mu bamanager netulabamu manager beta mwali tumanyi kyakolamu omukulu Mamuli Katumba yavaayo nakolimira era n'abayimbi abamu bali eyo bagamba nti oyitiriza nnyo obukamwe n'obwa arrogance nefugebwe twagala clarifying ku nsonga eyo era Mamuli Katumba lwaki naye akukolimira okutuuka okuyisa kyenyiza obbagamba ebisigenda kubiddamu nina video shoot amazima gange ngamanyi okiwulira agamba Mamuli Katumba naye agamanyi n'abajja ku federation amazima bagamanyi kati oyo wolokoso sina manyi gaabwe ekirungi with time everything reveals itself in time in due time buli kimu mujja kola kukimanya wembeera mubi era mufune omulungi nabo gye bali ekisembayo ku kivulu 15 enda kubeera ku kololo eya strip yolo festival etabeerangawo si concert yange si concert ya muntu yenna eno festival yaffe ffenna abawagizi bange Sheebah holics mujje tunyumirwe abawagizi b'abayimbi mwenna mujje tunyumirwe it's just about celebrating us celebrating you so this yolo festival is all about you my fans and our fans and the music industry and the entertainment sector at large. It's going to be annual. Yeah. Is it confirmed? It is confirmed. Thank you.